Iteeka lino likwata ku liziyiza abantu okufuna information. Information kyekintu kati ekituuse ku level nti tubaawo lwa information ne business zikolebwa ku lwa information. Amasimu ge tukozesa, computers ze tukozesa ziri ku center ya businesses ze tukola. Buli muntu wali amanyi nti kati bwe mbande n'ettaka lyentunda nkuwa ekifaananyi n'ekisindika eri ne balaba kyekigenda mu maaso ne abaguzi ne bagula. So edembe bw'oliziyiza bw'oliremesa mu tteeka lino nga bw'erigezaako okukikola kiba kitegeeza bizinesi z'abantu ozita. Abakola media houses, abalina TV, abalina TikTok nga bano aba alternative TikTok obo balemesa kukola mirimu gyabwe. Era n'abamawulire obo balemesa emirimu gyabwe kubanga tewali ngeri gye munnamawulire agenda okukola nga takuneeno zimatiza kkooti okulaba nti etteeka lyebayisa lifu era tusaba era tukkiriza nti kkooti ejja kukkaanya naffe etteeka businga mu tteeka eryo bwonna nga bufu nga tebusaanidde mu ddembe ly'obuntu omukulaakulanire eddembe y'obuntu eri mu constitution tebusaanidde kusigala nga buyimiridde. Teeka amalala era na lino balireese nga amendment oba endongoosa mu tteeka eribaddewo erya Computer Misuse Act. Era etteeka eryo weriri era tusuubira nti likola kubanga bakalikolesa ku bantu abawera. Waliwo etteeka lya data protection nalyo weriri era likola. So tewali lwaki tulaba bwetaavu ate obwetaagisa nti oleete endongolesa ate ziremu bino ebirumira ebigenda okugyawo eddembe ly'abantu n'okulemesa bizinesi z'abantu. Manya ali neitwe Peter nze lawyer wa petitioners mu constitutional petition eno. Omukwanaganya wa ekisinde kya the alternative social movement naye ate oluuyi luli ndi team leader wa alternative digital. Tulize wano ne tiimu y'abannamateeka baffe okuloopera kkooti etafuta ssemateeka nga tusaba lino etteeka lyansereko ne banne ekanyuge mu kasero kubanga tugamba ngaffe abalina n'omukutu gwa bannamawulire ogwa online ate nga balita computer misuse nti kiyanditaataganya emirimu gya bannamawulire naye ate n'eddembe ly'abannansi abalaba omubbi bamukubira enduulu kati netteeka libanga erigamba bw'olaba omubbi tokuba nduulu sooka mubuuze wama mubbi nkukubira enduulu oba sikubira nduulu lyeteeka teritegeeza yenjogera ennyangu netteeka sanga mubbi mubuuze gwe mubbi gwe wama kukubira enduulu oba sikubira nduulu naye nga tiffe akageri ketuli abakubi b'enduulu ate ey'omwanguka tugenda gikubira ddala buli mubbi waali okutandikira ku palamenti nga bweri n'agitwala ne mukulu museveni ne banne netteeka tugenda kulimenya. Era oluva wano tugenda tandikirawo okulimenya nga tuba postingako buli kemunabba tujja bawandiikako nga ekiwenda ky'okulimenya kubanga lyetteeka eriteekeddwa okumenyebwa era tukubiriza bannansi mwongere okulimenya lyangu lya kumenya. Kwata simu yo postinga ku mubbi sirika naye lijja nakuyamba nnyo ono general ayagala ennyo ayina obugalo bubeera bumusiiwa buli dakiika abeera tayipinga ku Twitter kanaye tugenda muyambako bwe tulirwanyisa naye ajja funa eddembe lyetaaya nga naye bwatwitinga. So yafenna okulirwanyisa era tetugenda kuzikiza zoluva wano era nga tumaliza okugenda nammwe kudda ku simu yange kwongera kulimenya kuba egikozesa amasimu smartphones okweyiwa ku nguudo nga kyekimu kwe tuyinza okulowoozaako okwongera okulaga obutali bumativu bwaffe naye mu byonna nga bino ebirala bwe tubikola kyekyokulimenya tujja kubeera nga tulimenya nga bwe tukola n'ebiri ebirala kubanga okulimenya tekiraga nagenda ku street kwata simu yo funa mubbi mukuba ekifaananyi kiteekeyo funa mubbi palamenti bweyisa ebitagasa gyogereko sipiika bwe beyisa engeri etakwatagana bawandiikeko. So nga bwe tulowooza ne ku birala ebyokukola ekiinga ekyangu ekyokukola nga tukisaba buli munnayuganda akikola eyo yonna gyali nkwata simu yo bwofuna mubbi nga oba abbye eza parish modo muwandiikeko kubanga netteeka yinga eri kugira okuwandiika ku bubbi ekibataasa kyebagalira etteeka lino kyakwongera kutusibirayo neffe tubasaba atagala muwandiikako agenda alunda ebibaata teri muntu alina budde bwa kuwandiika oba kuba kifaananyi kya mulunzi wa mbaata oba muyizzi naye obanga oli mu gavumenti ng'oli mu kitongole oli mu mulimu gwa gavumenti tujja kuwandiikako teri muntu awandiika ku babishopu
kubanga tebalina bibatukoze bibi kubawandikako. Lwaki bo bekengera? So litwali ffe tuli wano okuwandika kuli mukozi wa kintu kibi ekikontana n'ebyamutwala mu bukulembeze bwalimu, so tugenda dimenya.